Kakati dictator Amiro ekyakuleeta ku mutimbagano n'olayira n'okaaba n'okaaba n'obuzigwa bw'ekirogo n'olyoka ogamba nti toyina mwana yenna okuggyako abaana be wazaala mu Chosen Becky. Dictator Amiro akatambi mwenda mwakalaba yavaayo n'alyoka agamba nti talina mwana bbali okuggyako abaana be yazaala munnange mu Chosen Becky. Naye nga mujjukire na Mukasa yavaayoko n'alyoka atugamba nti no munnange Dictator Amiro alina omwana ebbali mbwerabye byabakyankalanya ne Chosen Becky. Kaakati tubadde tuli awo nga woomanyi nti no munnange ebintu tebyekweka omuwala wuuna ali mu kulumiriza bba wa Chosen Becky Dictator Amiro nti munnange yamuzaalamu omwana. Bano omusajja tolayiranga nti sina mwana bbali biki pozi ng'okakasa nti no munnange baakukomya kubanga basajja batera okubakomya. Woba weekakasa nti no baakukomya awo gamba nti toyina mwana bbali, naye we baba tebaakukomya ate ng'okyagendako kko n'ebbali okitegeera no mukwano n'otayambala na siddi ekyo nno kiba kitegeeza nti ssaawa yonna ssuubira okubeera nti naate bakuleetera omwana paka nga mugenze ku DNA woyinza okukakasa nti n'omwana si wuwo. Kaakati naagaliwo mbubba wa Chosen Becky talabirira mwana Dictator Amiro talabirira omwana akatambi keekano. Omwana ono gwe mulaba muto nnyo nga we mumulaba. She must be a teenager. Omwana oyo agambibwa imbu Dictator Amiro musajja wa Chosen Becky yamuzina yamusanga ekayunga ewa sister we yali agenza okukyalira sister we n'amuzina nga takozesezza protection n'amufunisa olubuto n'azaala omwana oyo gwe mulaba. Chosen Becky yabimanya ne bakyankalana ne bayomba. Kekatabanguko akabaddewo. Amiro ensonyi n'azifuula obusungu temuwa abasajja kulumba erwana emmere. Nabalambira ddaka nkiddemu temubawe emmere. Nali nagamba mbu nno mubawe emiwogo n'emiwogo najjo mmere n'olw'ensonga eyo temubawe emmere wadde amazzi. Byonna bikyali awo. Bannange gavumenti empya egenda okujja munatukyusizaamuko abasajja ne mubateekako amateeka amakalirakalire amateeka agali taafu batuwe ku buyambi nga bamaze otuzaalamu. Abasajja tebalabirira bannange ewamu eyo abasajja babazaalamu abaana babawaku ku buyambi. Gavumenti egenda okuddako oba yaninze simanyi gavumenti yonna eneddako. Munaatugambira ku basajja ne batuwa ku buyambi oba munaabateekako amateeka nga ag'omu nsi ezitegeera bannange. Amiro kale zabirira omwana. Subscribinga likinga atereko bakabwawo mu comment section. Full figure leero mukambwe muko era atabukidde abali ku byeyo full figure atabukidde abali ku byeyo akatubere nga atete tukulisaawo akatambi keekano. Waliwo kadame yankubidde ali mu Saudi Arabia omwana we yafudde ate yo omwana yafiire India ayagala muyambe tukomyewo omulabo ne mugamba nammwe yo mufa nammwe mufiisa oba nayo Museveni yafugayo bwe muba mutuvuma nga mutusesensukula w'emuti ne mutufule bitalina mugaso. Nze nabadde buwazi ne mukola video nga 5 kisigozi encha emmere omukyere mukwano nze sirwalanga mmwe. Ekyokubiri nkimanyi nti end of life kubeera kufa era nkimanyi nti one time I'm going to die. Naye nga nfudde ntya mugende bwero ne mutoka nti muli bulungi nnyo era muli banja ne mulwacha ne muvuma Uganda bwe bleeding bwe kulukuta the end of the day mudda mu Uganda maiti mwagatuzize mu Uganda. Wano mulambo gwa mesa gwatwala ebbango gusondera okuguza katono kugene myezi 3 nga zibuza ngabo nabo nabali mu diaspora bakoma n'olumbe terwaliko mmere muva walenje ali emuta natumona ateke ddagala ensansa mu mutwe sente yayita nazo buyisi naye naye nga olumbe lwa katolo bwama mbase ko twali bwama nabo bumbi bubiri n'ekitundu just olumbe we Uganda mukuziika ba abe mukiri basoma budget kawumbi kamu n'ekitundu just okuziika n'emmere yayi ya hotel bajjanga waruna ne chapati era bwe yagenda yali anga wiki namba akawumbi
akamu n'ekitundu katolumbe lwamaze obuwumbi bubiri newaka batereza bazimbye buli kimu ekyali kyalimu bali Uganda era ziriva Uganda tezava eri naye mmwe abaali eyo mulabo gwabalema okuzza ne gubakalubiriza emyezi ejja bwe gwakomewo ate ne muguyomberako njogera mazima kubanga ne kulumbe tekwaliko wadde mazzi wadde mmere ne muva walenje aliye mutanaatumona ayina eddagala ensasa mutwe n'ayitamu ne ssente ayina ekifo kyabwe kye bawangalemu naye babeeranga eyo nga boolaba ekapiripiiti eyo munyonyeyo anti ze gambye bannayuganda bali eyo Canada London mu America gwe mwana gwe bajjako ssente kino nkikugamba noona yayita mukyalo omu bw'ati ali mu kufera baana bawano talina kyali talina nakyakulya buli mwezi afuna gwajjako emiliyoni 68 oyo n'amutwaliriza emyezi 2-3 zaalya zabeeramu omwezi omwana afa naye gwafera bw'omulemerako ennyo nga gakayongera miliyoni 3 nkutwale ng'akutwala ng'akudampinga eyo ng'obundabunda oba oyagala omanya Canada ne buuza ku Stesa Mayanja Stesa ebbanga lokale yakadda sente ze yakakola zigatta ebbanga lyamaze ebweru mubuuze ate ng'akolera mu paini bali mu mirambo ate nga n'okugufuna bwe yavaayo n'ayogera nti yatandikira mu kuta toyi baamuvuma naye nga gy'emirimu egiriyo ate n'okufuna eyo toyi ogifune Stesa yaliko Katonda n'olinnya okumanyika ayi teri serebu kyovola ababba bantu bawano Uganda mmane zezifasiteti nga bali eri kati njagala bategeeza abeegatta mwegatte bulungi Trump yajjewo eddagala obuyambe obadde bujja abaga battukana mu mabaala mugabattukana abeegatta mwegatte mpola nammwe abazaala balabe mutasobola zaala b'osobola Fulufiga avuddeyo n'alabula Lilipazo amugambye nti ssaawa yonna abanuupu munnange jjukira baakusondera ssente ng'oli mulwadde mbu ssaawa yonna bagenda kubeera nga bakubanja ebyenda byabwe bw'atyo no Fulufiga waavuddeyo ate n'abeera ng'ate agamba Lilipazo jjukira nti Lilipazo oba yasaze eddiiro oba kikyaliko oba kikyabaza naye nga Lilipazo munnange talina bigambo birungi eri abanuupu katukuwe akatambi kano Lilipazo genda mpola abaana bannupu bajja kubanja ebyenda bye bakusondera abaana bannupu bajja kukusaba ebyenda basonda ebyenda nga bikuyulise wagenda eggulu okusabiriza enjala neekuluma ne bakukolamu ebyenda n'abaana ne basonda ssente va ku nuupu bw'oba tojagala liivu nuupu bw'oba olina ky'ogyogerako bogezi gyogereko ogireke naye okuddanga ku nuupu ogifunireko sympathies ogifunireko akajanjajanja wakayimba mwenaane mu show age ewa Namyalo gye wayimbye tomanyi gy'ogenda kumalira waliwo entalo ze mwetakulira nga zigenda kubateekako ate singa mbeera strong nga ffe yimirira eno ogambe nti nze ndi wano kitandika kituufu nze mpagira nze kati nze ondaba nze mpagira Muzeeyi Museveni all my life ne bwaleeta ekidomola kyenja okulonda ng'akooye ateekawo empe mpagira luswa oba wa nuupu oba waki gwe mpagira buwembo luswa siriko waliyo wenaali munamulabe mukyala namugambire yani haja tyalina muwanise ne wano haja tyanifa tagenda kuyitamu lwaki tayita tasobola munafu ekitundu kya nuupu olaberewo n'ekitundu kya nuupu nange kati ngamba gwe wagira lusa ekitundu kya nuupu ne lusa wa nuupu anti nuupu erina kandidate itsoke ne banaleeta negundi mwagana lukola nsobola muwagira webale kwekumira ku Newspack channel subscribinga likinga leka obubaka bwawo mu comment section woleka obubaka bwawo mukwano atujja kwera nga tetukubuzaako mu video zaffe ezinaddako nekyo olina okukola kiri kimu mukwano asooka obeere nti nate osubscribinga ate ne video eno ogimpeere like wobanga gwe mulundi gwe gusoose okuba ku eno channel mukwano wooli we watuufu fenno tukuwa amawulire nga bwe tugafuna kati eyongereyo twagala okusooka okubuuzaako ku Quickliza Hope alima tukutumiddeko Catherine Nakato twagala okutumirako ku Dovik ne Adija 1991 kiriza tubeere nga ate etweyongerayo Kapere jjukira nti no yaliko amasannyalaze alina okukozesa bulungi munnange ekiseera kino Kapere munnange yaliko amasannyalaze wetwogereranga munnange ate olowooza tebasisinkanye ne Alien Skin nga oli mu kulaba ate akatambi ako Kapere yabadde alina gy'agenda ng'ali ku booda munnange owa Fangoni n'alyoka ajja we beerabye ne beebongako
kaawo nga woli mu kuba nti nate olaba akatambi ako ho kino nate kisanyusiza bannuupu bafune ne oleka bagamba gwenno kapere amasanyalaze oli mugakozesa bubi amasanyalaze principal ge yakuwa oli mugakozesa bubi ensonga za Flavia Namulindwa munnange tezinnagwa okitegeera nno mukwano baawe ali ku mutimbagana amusabula ate nga munnange n'abatamwagala mu byabufuzi nabo bali mu kuba nti nno bamusabula ajjukira nti waliwo ekigambibwa oba ebigambibwa nti munnange onaagenda kwesimbawo ogomba kaakati waliwo ate abali mu kumusabula erudda eyo full figure avuddeyo n'abaako byayogera ku nsonga za Flavia Namulindwa kati ndebe ekiri ku Flavia Namulindwa kyekinnuma lwaki nkyogerako is pain Namulindwa yali strong enough wano yali mukyala nti newawandi mugobe ku TV emu yali asobola ofuna ku TV endala yali sponsored by M10 and whatever obulango bwokaba yakolanga Namulindwa yayinanga show emu nga sponsorship gyafuna eri mu million 3 wagendanga ku program y'okukyazayo simanyani nga waliwo ne manager akwata sente nobera mu bulamu bwe buto buli deep ebiyumba bye muyombera omusajja avudde yalaga ebiyumba bye bamubbako byakulangira biringa ebiyumba by'enkoko ezo nyumba ze zibayombye nedda okutta emyaka gyo gyonna 5 abalaba bali mu gavumenti eri bye boogera kale bakogerako ffe tubimanyi tetubikiriza namu mbu biki simanyi biki bakudipotinze wazikomyewo byonna no matter what this is your country naye ekyokufumintiriza ekyokwegobako abantu kati oli ne wooli otana okufuluma otana okwogera mubadde mwogere bitirivu akubambidindi ati okufuluma singa takola diaspora ekipande singa talaga ate yakiraga ebyaddala yaluli ffe tubiraga yalina ne posta nekudada yekweka nze namutana nnyo mmese bamuzikanga leero nakomawo enkya teyasobola kudda kuzika mmese era kyeka kitufu oli kiwa teyaliyo kirabikira kitufu nga badipoting according ku situation kubanga go bawangalanga naye so n'olwekyo bw'oba ovuma Uganda tunulira ku kiri Congo weyo wangalanga naye bawa anti bayina ekifo kyabwe kye bawangalemu naye babeeranga eyo nga bwolaba ekapiripiti eyo mu bunyonyi eyo anti ze gambye subscribing liking atereko bakabwawo mu comment section wetetambudde olunaku olwaleero naye weekumire kweno yokka tujja kubeera nga ate tukuwa amawulire nga bwe tugafuna naye katusooke tubuzeeko ku mikwano gyaffe bano wamanga tutandise ne Walusimbi Sofia Joelia Tushemerime tukutumiddeko twagala okubuuzaako ku Nabirye Justin Wizard CEO Dora Kalemba Senyonga Vincent atenga twagala n'okubuuzaako ku Agnes bwetetambudde naye teweerabira kuba nti no video eno gimpeera like kuleka obubaka bwawo mu comment section osobola n'otutegeeza wo woosinziira okuba nti nate olaba News Spark channel beera bulungi weeraba